mukugamba muganda nti wegeme nga tebannagaana kutambula nga tebannagema kuba ojja kuba osaasaanya seka nimbye atali mugema ajja kuba asaasaanya ogenda okuyingira ku studio walibaga nti leeta ebbaluwa yagema ng'omusirikale akubuuza ogende mu ministry ng'eyo ogende ku kyalo kyewammwe piira mu nnyumba paka lwanagira ki nebaliza baganda baffe bataata baffe mama baffe basobodde okuwaayo obudde mugene ze namaze temujjanga okwo mubale nnyo ebiseera n'emirinda bulinzi naye namaze bulungi sooka yawedde bulako olunaku ntono nnyo eyo ngende ku yokubiri genda ku yokubiri zona zaweddeyo bakati kabasomesa tuteekeddwa onosomesa ssomero lyani nga tebagemme toyagala baana baani bono bamu nga tebagemme ekyo nebaza mwenna basobodde okukola emirimu emirungi saba katonda abongeri baraka allahumma amin obulamu bwaffe bwonna naam seeka yanjula ensonga ng'omusomo gwaffe ogw'olwaleero أقول لك حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من مصائب الدنيا صحابة علي رضي الله عنه يلين فاسوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيرا كون في نبي النبي يجرا كل شيء جمع نشنوبا نشنونيرزيكو ينا بسلام سالمين ني علي يتوجمع نبي يجمع خمسة من مصائب الدنيا ebintu bitano nga bizibu nnyo mu nsi muno ekimu ku byo ekitwako munno omuganda omukwano okiraba nga kimuguddeko kusaasira kumuwumbawumba kukubirira olw'obuzibu bwakyo awalan ekisooka yagamba almautu lhabibi omuntu okufiirwako mukwano gwo ono mu nsi zaffe mikono gyaffe abasinga tumanyi bana asooka ye mukyalawo oba omwami wo owokubiri ye muzaddewo owokusatu ye mwanawo owokuna ye mugaggawo muntu akubeezaawo omukwabo kasita akufaako bakafa ennaku gy'obeeramu eba y'amaanyi nnyo nnyo mukyalawo oba omwami wo oba kitaawo omuzadde yaddako alina kuddakaani omwanawo oba omugagga omuntu akulabirira omuntu akulabirira oba gadiyaniwo abalina bataata baffe kitwale nti omugaggawo akulabirira twagaa nti mugaggawo mungu yamututte tomanyi njala bwerumu okuba kasimu nagambye ettooke lituuse mugamunanga alhamdulillah balamina lituuse nabbi muhammadi yabaga nti weetaga kusaasirwa nnyo olw'okuviibwako mukwano gwoyo munyuvu nsonga ttaano seeka azanjudde amini esookerwako zirimu abantu bataano mukyala oba mwami muzadde mwana oba omuntu akulabirira ekigambo alhamdulillah kadwa sheikh ekigambo kyayogedde ekigambo kikulu kubeera nti bikulu ate omuntu gwasoosekedde ddala okubeera nga nnyonnyola ebigambo ebyo Sayyidina Ali ye musajja yatematema irimu nga tayinza kuddibwa mukola ki kugitematema nga tekuba nfuufu basahaba byabalemanga ne bagamba mulinde Ali byabalemanga ne bagamba mulindire ani Ali waliwo ebyafaayo omusajja kwagamba yakwata nnyo hadisi yakwatanga Abu Huraira Abi Huraira yakwata nyingi naye okutematema okutegeera obitegera kiki bandi bagamba teri yali yasinga Ali Ali bwabanga yatunulira ebigambo mu nsi muno n'atunulira ebigambo bitaano nga bwabinnyonnyodde sheikh wagenda obitutemera byonna mautu lhabibi okufirwa kwaki kwa mukwano gwo wallahi kigambo kinene mbaka nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam okufirwa kwa mukwano gwo kigambo kinene nga mukyalawo nga sheikh wakinnyonnyodde nti mukyalawo yasooka siwe kiri mukyalawo ate nga mukwano gwo mwami wo ng'ate mukwano gwo kubanga era ndowooza kyali kituufu toyinza kufiirwa mukyala noga tabadde mukwano gwo kakati abadde akolawo ekiwaka omukyala n'ofiirwa omwami noga nti kwegamba ndowooza kiri automatically nti mukyalawo oba mwami wo olwo abatabafuna emikwano gyabwe seeko boogerako ki bagye bali natuuka noga nti singa kigenze ne kitadda nze mbeera mubisango nange omukazi oyo yaŋŋamba nti kyalifiiriddeyo seeka abo boogerako ki
kubanga tumaze okulaba nti mikwano gyo muteeka okuba mukyalawo oba mwami wo. Abantu ng'abo obusiraamu bulaga nti amaka agataliimu baraka ge maka omuntu nga ali mu bufumbo naye nga taliimu n'atuuka okwegaliza beebi n'atuuka okuba nti buli kimu mutuuka n'okuba nagamba nze nkufumbira naye nga nagenda dda nakikondo kikwatulira nga taliwo ku lulwo ng'alinze bulinzi kantu bwe kati tegeezo ne bw'oba ofudde alinze n'okulwa okuba amasimu okubika nasobola kuŋŋanya ebigagga ebiri awo nabiweereza nabikukula gyabikukulidde naloka kuba bagenda okujja nga wakakanyadde dda toli mukwano gwe niyo nagambye mautul habibi ate tulina omuzadde bamuyise mukwano kiri kitya omuzadde ateekeddwa ku buteekwa sallallahu alaihi wasallama mu byonna lwaki mukusooka mukufa asoose mukyala oba mukyala ono ali Umar yali annyonnyola ku sahaba yali amulumaganya nga mukyala ono olubadde yankyusa embirizi zange yabadde ankola emirimu gyange egisinga yanzalira abaana ate tutuuka ku muzadde Nabi Muhammad sallama omuzadde bw'abanga akuvuddeko ebadde ejja nayo eriwo essaawa yonna kuba Nabi Muhammad sallama egamba omuntu bw'afiirwako omuzadde yenna nga tafunye ejjanaku ye yeekaabireko nolwekyo by all means at all cost muzadde we ateekeddwa okuba mukwano gwe yagalagana bino ebibatema saagala tutunule hadisi njikiriza yeno naye abaana n'omusanga akubye muzadde akakuumi ku mutwe omwogerako ki kati omwana agenda kufuna buzibu kikwano tuli ku hadisi tetunagivaako naye tutunule nti wadde machas naye baliwo batabafuula mukwano gyabwe bo bawa magezi ki era kati bakulaba kiri mirundi ebiri olusadduka newaabwe ali eyo kati ku mwalo aganza wakufa ndaddukawo saagala kundagala kumanya taata oba maama baalidde ki kati kiva kirina emirundi ebiri kiva ku bazadde obutagunjula baana baabwe omwana muto tomugunjulidde ku ddiini nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugaa nti omwana mugunjulire ku ddiini omwana enange omugunjulidde ku ddiini abeera wa mukisa amanya ekigambo maama bakimanyi nti maama agambye ekigambo taata bakitegeera eri abazadde ng'ayagala omwana nga amwagala lwagalirizo lusuusuuto nga tamuwabula omwana n'akula kyova nti omuganda agamba nti bw'oba tuyagadde kukaabya mwana wo ye bw'akula agenda kukaabya fuba nnyo olabe nti omwana wo mugunjula emutonyesa eziga bwe kiba kyetaagisa bw'otokikole ajja kukaabya muki amaziga nokyo omwana gwalaba tugamba nti mu bantu mikwano gyo ali bayogedde muzadde we ateekeddwa okubaamu bw'ola toyagala muzadde wekabire kola ki muwa mugizi atayagala mukadde we nga tomanyi nti ekeera enkya naakola ki hadithi namba nabina Muhammad yali alinnye ku kituuti alinnye ku kituuti Jibril n'esaba edduwa etya omuddu yenna ava mu nsi muno ng'alinawo maama we oba muzadde we yenna n'avaawo ng'atamufunyeemu ki jana dakhala nnaar ndoza munange owulira oteekeddwa okuba nga muzadde wo mukwano gwo akati amulala addako tugambibwa mwana omwana tumwogerako ki oyo nabina Muhammad sallama we yali amunnyonnyolako era mu bintu ebina Nabi Muhammad sallama yagamba inqata amalu idha mata ibn adam omwana adamu bw'amala okukola ki okufa inqata amalu emirimu gye gyonna gikola ki illa min thalatha okuleka ebintu bimeka naye yaleetamu shekhe oluusi mugagga olina omugagga mwana musawo dokita okitegeera n'akufaako wallahi osigala kubanga kibadde kibumba kyo nokyo omwana wo y'omu ku mikwano gyo bw'oba nga wamukuza mulungi ali yamutadde mu b'emikwano singa afa weesansabaga omuseeko ekyokutaano omuntu agira wakuyamba mugagga waffe twabakaza kulya bagagga baffe oba olina gy'oli oli ku tv nga natandika butakulema oli ku mmere kulema oba oli mumotoka buvumbu yagamba Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ti adhihabu almal omuntu abadde omugagga emaali neekuggwako yonnawe ku Allahu akbar daga omuntu yasana abadde binojjo manoti bifekeera akafaananyi naawe abadde akira ku makya
amagi gamusanga ku kitanda katunda kamusanga ku kitanda amata ganyoga gamusanga ku kitanda buli kimu kiri awo bwayo ekibumba tante alira mu budde atambulira mu budde nekati saziweze nya talina ke yalidde ayita suubira Allah bangi betuga kati nkola kikunsi kuno ekyo kituufu ogede bulungi akati seeka onjagaddeawo seeka bangi betuga tugambye nti abataana basaasirwa oba ebizibu ebita oba abeetuga soke n'abeetuga mugambe oyo abadde asuubira nti zamuweddeko agenda kukwata muguwa omuddu wa Allah yenna ngamungu akwadde ensimbi oba akwadde ebyobugagga biyitirivu buli omu nga bwamanyi obugagga mungu abamuwadde Allah nakiseesera n'abukuggyako esookera ddala aswaburu ogumiikiriza namushek mubi kwe tugumiikiriza batugamba aswaburu ala al adha yimukkiriza omulungi n'ogumiikiriza ku bintu ebinyiiza si kugumiikiriza ku bitono byokka nene ebinyiiza n'okigumiikiriza nezigenda n'oguma n'ogamba mungu yazitutte nanyinizo yazimpola nabbi agati mungu yakuteekera ajiran azima mpeera nga nene nnyo 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 nokyo sente bwe zigenda katonda akola kira kyonna asooka ogumiikirize ekyokweta si solution omanye si gwe asoose banabi ba Allah bafunanga sente mungu nazibakendeeza nebafuna endwadde nabbi ayubu yalwala nalwa ku seerisembayo naye teyafunamu kirowoozo kigamba nti kanette omulabe bulungi kizibu kyamaanyi eyina sente bezimuggwako seeka agambe tukole tutya swabru ogumiikiriza ate abantu ffe abamulaba tukole tutya feffe nnyini era ffenna babadde ayamba kubanga twabamulabye eri hamu tumusaasire nnyo tumusaasire tutya n'okumubudaabuda nga mumuze eri mungu iseka bategeeze kubanga abantu gye bali abaweddemu ssente ku byalo byaffe ebintu bingi akyeno kintu sheekh ekiriwo nabina muhammad sallama kyovanga Allah wabakuwadde n'akuwa ssente teweesibira mu bagagga bokka omuntu yenna omugagga Allah wabakuwadde ssente n'aba wansi bategeere kuba Allah asobola okuzza mu bawansi bodda mu bawansi bano balwawo okutegeera nti obadde muki omwavu bw'obadde obalemedde mbagagga bokka naye buli ojja ne wakati alhamdulillah kuba baba kutegeera ekyo kituwamu ekintu bakusaasira nnyo nti sheekhe yali ajjanga n'atuyamba mu mbeera bweti aji waffe nga bwayingira wano emmeeza zonna ziddugala naye bwe ziggwawo ng'obadde tobayingirawo batandika yali yagawerasi abamulaba mumusaasire mugende gy'ali mumukyalire mumugumye Allah amusaasira agane kutuuka kyowagambye ekyokukola ki tugende ku namba 3 seeka namba 3 nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga abantu tulina okusaasira ennyo ekimu ku byo ekikutuuseeko agamba omuntu wokusatu shamatatul aadai omuntu ng'ali awo naye nga ayina abalabe bangi ku mirimu ayina abalabe ewaka ayina abalabe mukuba ayina abalabe yagaye buli w'omulaba bambi yeetaaga kusaasira kubanga talina bwekyusizo abasinga bake bakutabukako ng'odda ku mulimu ng'owummula basinga emirimu egitabukako ng'oddireka ng'owummula naye tulina wakulaga wonna omuntu aba yetaaga kusaasira misikini Allah bakuyita kufunza abakufunziza tolina wakulaga sheekhe nga buli wamu wonna njegere Allah akutyayo ensense eno nabantu babeera nga buli omu akulaba bulabi bw'atyo subhanallah kakati oyo omu amagezi ki ali mu mbeera eyo kubanga seeka gye bali kati bakulaba naga nti seeka alinga agamba nze alinga ngaeyawandiika ku nze ku mulimu sirina mirembe ewaka naye oluusi ntawaana oluusi benfuna akalembeza katono ate wone n'abaana bange sibalina mirembe bakodomi omu amagezi kyoyo abalaba alina bangi abantu abo ebiseera ngako atulaba kati kubanga omuntu kenyini osoka newezuula nga gwe kenyini lwaki kijja bwe kitoyinza okuba nga gwe kenyini gwekoze eri abantu okukyawa bonna oluusi okozesa bubi olulimi lwo eri abantu oyogera ogwageya buli kimu nga gwafuuse gwe kenyini ensonga nga olina kutereeza olulimi lwo Allah akuddiza emikwano egyo gyennyini naye nga bw'atewa olwongera bubi Allah nakyo ng'agikola ki oba okunyiiza mungu kennyini oyinza okubeera ng'onyiiza mungu yennyini Allah n'akuleetera ekyo kyokka ye kubanga ye Allah shadid al-iqaab wangu wakola ki akubonereza nti kati kankujjeko bujja emikwano gyokka abadde emikwano gyo kamba kujjeko nga buli otuuka onaga nti wuuyo mulabi wansi okitegeera kali mu mbeera eyo munanga omulabi tuwerabira kusaba Allah anza okuba nga ageredde bugerezi nga tolina kibi kyonna kyokole nga ne buwekyeke nga seeka tulaba kabi naye nga bantu bakukyaye ate tewali kijjawo ki
mugamba mutya toli kijja busungu bwa Mungu somaawo bw'onoonyanga embeera yonna gye bagambye essimu wafuna abalabe kolaki weesabireko edduwa kuba tomanyi kwesabira naseekawo nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omwanadamu yenna olina okuba neseekawo mu bulamu bwo naye kasaka kutana notafuna seekawo sheitani yagenda kukulembera mu bintu la ilaha kulembera nawe neseekawo munnange ku mulimu nga bitabuse mbambi ng'asomeddwa nga Mungu asasa amakanga gatabuse tula tusome ku dduwa abaana nga bantabukidde tula tusome ku dduwa Mungu ajjawo sekwagala kugamba mugabe egundi naye mwe abali wano musobola okusomera muntu edduwa ali mu mbeera eyo mugabe ku simu nga tumaliriza mwabali wano benyina edduwa muzirina kubanga abasajja abatunuulidde abo bangi abalina sente kale njagaba essimu nga katumamalirize tugenda ku nsonga yokuna omulabe omulungi owa Bunyoro TV the pride of Manyakitala program ya dawa tutunulira ebizibu ebyamaanyi ebitaano Ali Saidina Ali beyatunulamu naga nti ebyo bikutuukanga ku muntu aba atuse ku buzibu nga yeetaaga kusaasirwa kuyambibwa kudduukirirwa kusabirwa nolwekyo ekyokusatu tukirabye katugende ku kyokuna insha allahu taala ekyokuna ate nga nakyo kimu ku bikulu ennyo byonna bikulu naye nakino kikulu yagamba aturu siqam Mungu okuwangaaliza mu bulwadde tukigezo n'owangalira mu bulwadde abasinga bafuna tutwale nti ntondo n'abatakyawulira abaana be buli amugamba akagamba mugaleewo seeka z'okukolewako nti mugambe siriyo olakugamba nga afunye ekizibu ekyamaanyi abatuka nokugera nga omulwadde awulira banyanga Abdurrahman nti akyali etafanga Allah ngaalinga eyafa naye ng'oli mu bulumi bw'amaanyi ali awo naye atawanya butawanya nga naawe owulira butuuka n'okutwala ne nga we bali ku nsi oli wali abaana bakugeyo owulira atutawanya butawanya kakati bw'otuuka waasuze nze naziyozeza ajja ate kati nzire mu njoze nga naawe ogira ki asheeko makafaananyi oba maama oba taata omwana wo yakokoola wansi wooli ogenda yatwalayo baketi yatwala baketi naye newesiwala mu mubiri n'otuuka okwesisiwala banja tukaga Mungu ntwala gyosaba okutwala tomanyiyo n'abaana basooka n'okusaba singa taata Mungu amututte n'awummulamuze gyalaga teri kuwummula kabuli teriyo kuwummula kabuli eriyo ki manya bakuziika nga biwedde tuloka tuno mukubiri mu kabuli omulabe omulungi wa Bunyoro TV tugenda kuwulamu katono nnyo seeka agenda tutunuza katono mu kabuli tuli ku bintu ebitaano Saidina Ali byeyatunulira nga ddala bwe bikutuukako weba weetaaga kusaasirwa biba bizibu by'amaanyi ebirina okukuleetera okwekola ekibi oba okuva ku Allah ekitali ekintu ekitali kirungi katumulemu katono nnyo tovaawo Kanzali Sahara Muchuzi Mix kachusi enfumba si bintu bya malaga fumba tetukyafumba bino bimuyaya analya nedda Sahara Muchuzi Mix achuse ekijangalo nobanga lya pizza lero bwoteka Sahara Muchuzi Mix munyama omukyalo omufumbo nawe wa hoteli wekwate Sahara Muchuzi Mix ojja kukola tering me baby Sahara Muchuzi Mix kawoma kalina akawowo kakola gravy baba oli wa hoteli oba ogula kamukamu akanzali Sahara Muchuzi Mix kali mu maduuka ne supermarket zonna mu ggwanga bw'oyagala okusubula Sahara Muchuzi Mix jangu ku Maggi Traders mu kikuubo edduuka namba 15 Vinco Arcade ate nno jjukira nti ffe tukola ne Sahara tangawizi tea era nga kati yafuna ne Q-Mark okuva mu UNBS ekakasa omutindo kuba essimu noti 7 noti 4 598 526 akanzali Sahara Muchuzi Mix kawooma baba.
Liberty Institute of Business and Media Studies. Success, nothing else. It has been proven beyond doubt. Kuraba Liberty Institute okuboli mu line ya success. Bakakibaza kandi bakikora. Akaire niko kanuko kutarabwa homugisa go kusoma masomo gano. Business Studies, Purchasing and Supplies Management, Marketing, Accountants and Finance, Business Administration and Management, Journalism and Media Studies, Cosmetology and Hairdressing, Secretarial Studies and Information Management, Hotel Institutional Catering, Record and Information Management, Project Planning and Management, Public Administration and Management, Social Work and Social Administration, Human Resource Management, Entrepreneurship and Business Management, Information Technology, Tailoring, Knitting, Hairdressing, tuwera no mugisa gune go kusoma short courses inka computer repair and maintenance, filming and editing, computer package, kandoba masomo ganu kona hokugezesa haruhu. Somera ha Liberty Institute oturukane ebipapuro ebihimbire kilo za future yawe yona. Bakora ebizamu bya UBTEB na DIT. Kandi bayina UBTEB Center. Ebizamu ne babikora asomera honyine busaho kuzunga. Haba diploma egumire hamwe na certificate. Kurabumba somesa abamani n'ebikwate byetagisa. Kukufore kyotabayire. Library, computer laboratory, production studio, photo studio, a demonstration hotel, standby generator, amaizi masanyalazi. Niendya nungi muno haba ba boarding. Liberty Institute of Business and Media Studies. Nesangwa Muhona Municipality. Enyuma yekikari kyomuka Harukurato Road nokyahingura offices za human rights. Ebikiraho teresimu 0 mwenda 5 300 rundi 0 nkaga na munana kenda na munana 0 mukaga. Oine business yawe oine ebyokutunda rundi oine ebyokukora kyona ekwakwetagire abantu bamanye Bunyoro TV turoho leta business yawe ogitere abantu maiso ija orange naitu ha muhendo ogokengangana tuli ha chombeko kya Liberty Broadcasting Services harugudo olukujja Fort Potro opposite Centenary Bank Hoima omukampala tuli kamo Chachira Road oba tuikira simu zaitu zinu 0 5 5 oba 0 kaga na munana chenda na munana 0 mukaga oba 0 kinana naina nkaga nemu ana na mwenda oba tukire ha email yaitu nokwesa Bunyoro Television sales@gmail.com. Okay. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulike inyo njini mubulangu wa kama baffe na donwa wa fumulungi. Twongera okugamba nti amazzi gali gamu gokagonywa ne gatte nyonta na amanzi agalimo obulamu agazza amazzi agali minerals kubanga minerals eminyu emirungi amazzi agakeberebwa ne gekejebwa beba tahir water galole ku opposite hotel Solvalo wali ku Lubaga Road songa gali jinja nenga nawe Bunyoro ne Toro ne Fort Portal ne Mumbala amazzi gano wegali ganonyo gasubule mu bungi songa no wakamukamu ganywe gaberenga gemazi goka agakuyamba okubanga gakuzamu omusa amazzi gakuzamu amazzi genyini no musai ne minyo yetwetaaga n'amaanyi kale no hill water nacho mino water damu abo Bunyoro mujje tulanga amasomero gamwe mugenda okuddamu ng'ebintu bitambudde mayita mwina sente ne mugenda awo ku Liberty House Liberty Road muganize njagala awo mu programu ya dawa oseza wesende ntontono tutandika okukulanga tugenda okuddamu ng'essomero bali mayinte livanga wo waliwo ku Liberty House ayime Liberty ndoza gende waawo ebintu bitambule bulungi nnyini ddala tutunulira ebizibu ebitane by'amaanyi sadinali byasamu tukomye nga tugamba ti Mungu bwakuwangaliza nnyo bulwadde wekanga wesabidde okufuba sikyo n'abantu bo n'otugamba azabuli kabuli nnyingi zimuleme okwesabira kufa nga otuuse mu bulwadde esebo ezimu kuzo alhamdulillah sebo shekhe nga tubirabye nti bino maswa ibadduniya bimu ku bizibu emisuubi egiri mu nsi muno omuntu okufibwako mukwano gwo osawagana nange singa nfa tuyina olugwe musiraamu ati yali musiraamu ali musajja yali kagomaawo n'ebizibu byamuyitirirako ye kiyakola ng'ayingiza abaana be mu nnyumba ng'ayiwa amafuta nga beekoleeza bonna abaana ne bafiira muli lwaki kale ogenda n'abaana bo abaana bakoze eki tolina musango
naye katulabanga okufa ye solution naye okufa si solution kubanga ekiri wansi awo mu Kabuli waliwo ebizibu byawo bingi nnyo kyegenda ne lusa tatudde butuuzi abaana kale kubawasi betta naye ye yabatta ate gwofuuka byonna ebyali badde ku baana ate mungu abiteekako gwe kuba gwofuusa sababu yaabwe gwovuddeko ensonga y'abaana okufa ku adhabu al-kabri bamaze okukisima bataddeyo mwana ndaani bakugyeyo emikwano gyo bakutadde mwana ndaani bataddeko emiti n'akadongo erisookerwako bayiyeeko n'entaani ezisembayo ezo ennyingi ennyo tuveeyo tulabe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti mungu akwete ekifaananyi ky'omusajja abalaika ne bakubuuza maaza takulu ala hadha rajulu nakati gwe gwaleese olwaleero luno kikyoyogera ku musajja ono gwaleete omulabako oba omumanyi naye obanga wakola byayagala omumanyi bategeeza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye enfa gy'oba ofuddemu nga tofudde nga bwe yagamba weserwa bulwadde weserwa kuggwako mu maali weserwako omukwano gwo afudde oba omwana wo oba mukyala wo yagenza oba balo abalabi bangi ogambye siba mu kyalo kino kanette obulwadde bukuse ogambye kanette ekkubu lyoyiseemu okwetta obusiramu siri bugamba webaleeta omusajja oyo tojja kumutegeera baleeka kijja okukola bijja kukwata ennyondo bokkirire wansi awo nokuba nti oli wansi bakukubalira nassawo embeera nga ate oyongera kukkirira okkirira mu ttaka nga ligenda likuyuzaayuza alagidde nanyi buyinza ate n'okomawo tolemerayo eri odda kukola ki era wano bakuziise oddawo wenyini mu kifo ekyo omuntu abamu bayinza okulowooza nti omuntu bw'ofa babiwedde naye mungu buli kimu yakituwako ekyokulabirako osobola okuba nga oli mubulamu bwo obweddembe olidde ekyeggulo ogenze weebase oli ku buliri bwo naye weebase ku buliri bwo oba ku kiwempe oba kuki mungu akwetera ekirooto ekyessanyu n'oloota nga weegaaya olkulya abamu avuga n'emmotoka mu kyoto nga emikono gikola giti alaba avuga n'ebizibu weebityo oloota nga odduka bikugoba okaaba bamu ne balogootana nga weekaabira ki nasisimuka badde bandya agale kikulaga ne mu Kabuli bakuteeka mu kantu weekati naye ebiri awo ettaka likuyuzayuza paka lwokomawo lwa kigambo kimakuuza ani omusajja kyono kati omusajja wakubuuza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugamba nti oyo mubaka wa nabi Muhammad olina kubanga wafa mu nfe ennungi ye ajaliyo si bino byakwetuga sino kanywedda izoni sikannetekemu omugwa kangende mu kiyira fuge motoka njisule sekutongalayo bizibu ki ebirala tuleke tugende ku nsonga y'okutaano ebya adhabul kabuli abantu bagandedda nti okwetuga si solution nga bwe tukitandirirewo yagamba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabuli yennyini yakuyita negamba nti ana baiti lwahida eyabwomu nze n'ennyumba yabwomu badde ne banno badde owangaliramu ne bakuteekayo ng'otya ana baiti dhulumati nze ennyumba yakizikiza ana baiti ldudu nze ndi nnyumba yabiruka ebikambwe nate ana baiti lhayati ndi nnyumba ya misota gyonna gibeera omulabe bulungi tugenda kusongana n'endo za omulabyewo seeka batugambye ekakoza nti bwofa biwedde bakuddiza omwoyo gwo olwo byaseeka n'obiraba nga ddala oliyo bwoki bakutadde ebwomwera nodde engulu ng'oli bwoki ebiwuka n'obirabako ekizikiza n'okiraba kubatani zino ze bakuyiyeeko omulabe bulungi kubamu akafaananyi tukuzayo ku hadisi yaffe ya Ali kyebizibu by'amaanyi nga bikutuuseeko ekakulowooza kukwetta seeka ekizibu ekyokutaano nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abigamba basahaba be ngate mutulaba olwaleero bagamba ekizibu ekyokutaano nga n'omuntu ekimutuuka kuyitaga kusabira yagamba almar'atu sharir ye musajja ayina omukazi ow'omumwa omuyombi oba omukyala ayina omusajja ow'omumwa omuyombi n'omuntu oyo bambi yitaga kusabira bangi mikono gyaffe tubalaba banyuka ku mulimu n'asigalawo ku lubalaza yeeyogeza yekka ate okuddayo eka ayagala essaawa ziwerewereko addeyo ng'agenda kweyingira buli bikwebaka nga atya kiri omukyala kyali olutuuka abakappa ng'asumulula
iyo n'abasajja abayombi nga tukabutuuse nga tulagira ku mulyango yawaka oba asanze kataasa wabbali w'ennyumba ekyo kakwatandikira buli budde ne bukya ng'ali ku ekyo nemuleka akataasa ebweru akataasa mumanyi wano waliwo embwa akataasa kange mbadde naabiramu kenanaabiramu manyi sente zikagula sente kano anoonya byayomba kuba n'omukyala ng'alina omumwa oba omukyala bambi naba n'omusajja ng'alina omumwa omumwa kye tutegeeza bwe buyombi nga buli kaseera abeera mu kuyomba buli kaseera natuka n'okudda waka abaana ne bamulaba obanga mungu yamuwa ku ssente olaba emmotoka muggeeri lumu nadduka mu kitanda kye obanga talina ku ssente olukonkona ku lugi nabanya nti taata yazze olumu n'ayingira obuliri bwe atalina nsonyi bwayingira n'abayita nokale noyingira mu nyumba nobulawo nakwaniriza nti wali muntu n'omu ate bakudduse kakati bakololina omwana n'abeerawo ekiyinza omukyala okuvuma okubeera ng'ayombesa bbaawe omukyala abeera okumunyiiza omukyala abeerawo omusajja lwadda ovaddewa ng'amuyombesa buli kaseera lwadda n'amusojja kasajja kati ya rabbi allah nga yankusulako omukazi aba ye mwezi aba muzibu nnyo aliyo omukyala gwali akola ki kuba aba asobola n'okukuwa obutwa akwetegekera nano kadde naloka akwepangira anoonya byanakutandika nabo kadde wadde batodde katokomyewo kulikayo nnyo twakomyewo entandikira nakulinza obudde waliwo nebase oli ajja bwati najjako bulanda obadde wanebase wakomyewo batandikira kakati omumwa ogwo mungu gwakututaase mikwano gyo abenganda byonna teryalinnyo wakaawo twana ngogiye sina bwe ntwala muganda wangeka ngogenda kunfuma bwoti ondeke ku muzigo bwe guti oyinza okugenda ne muganda waka abamu tuyina oyinza okugenda ne seekawo waka abaana b'abakyala abalala kati omwana bakwagala esimu agipira musezi ntaata ntuuse wano mu gulawundi kanzijyawo twogere tutagamba mwana jangu eka laba bwova waka kubanga bwosanga mu sitezi nesimu nagikugjako bikola mu nkukutu tamanyi gwogamba kati kanzijaawo ofuna wootuula yaligambye omwana jangu ekolane ku maamawo ne ku bagandawo kakati oyo muntu bwati olwoseeka babakyazi owaka ngabana abagala okukyaza baseeka babakyazi omukwano kati asobola kugenda kuba watuuka wati tasobola baniriza aswandika basooza busooza kwesooza busooza nga n'omugenyi gwe yakoze eki tasobola kujja nti aseeke wosobola kujjanza omugenyi yenyini eyeegoba ogenda nemumulaba nti ayiseewo n'agenda bwati kyala waali naye nga tagambye bana essalaamu aleikum abakyala ali okubateekamu yali ensonga nnene nnyo oyo eno kakensa ali webagamba nti ali yayogera ensonga yazekkaanya abasajja bwe baga nti Hassan Busri yaleeta ensonga ali yagireese Aisha yagireese olina okutunulira lwaki bazireese ti omubaka ayogedde kakaseeka twakizadde tukiraba nga omuntu yenna alina obuzibu obwo yeetaaga okusaasirwa n'okusabirwa kaakati abantu bamagezi kibabasabire batya ngaolaba muganda wo olaba musaazeewo mamumawo yali mu kizibu ekyo mukazi amutuntuza naawe wenyini wagaana okugendayo kati imaamu gwetuwa amagezi ne balirwana bwoyo bakole batya seeka akati ekisookera ddala imaamu kyalina okukola yaneekola ebintu bibiri ekisooka okubeerawo emmezi imam bajja kuyita mu nsonga oba okyagamba aje kyogamba tikasiwola kinayivuma nga nayiwooli nawe omandi ogenze najja kuvumiramu ovaino bizambano nti akyentuzeke wagonde abamu namukola bwani nze katonna nsambe bikomeeyo bwoba ogenze mu nsonga zaabo obanga oziguddemu tozireeta mu muzikiti nabo tebazirese mu muzikiti ate zikulemeredde ate bawe solution ndala kati mugende ku mukulu wetutwale katugende mu ofiisi ya kadhi katugende wa mufuti tosikudda ku luguudo kudda ku muzikiti nti kinatuuseke wagondi ate seka bwabanga omukazi akuvumye ne kanzu nagiyiza oba nakwira amazzi tobyogera nabyoga osirika busirizi tosobola kutobyogera goguma olimu kulembeze yenyini ate agambye banne ekyenakola yenyini muyinza omulungamya nenenya obusawo bweyakola ku omuntu tagenda nnyo olwa nabi Muhammad sallam yatugamba nti ihbib habibaka hawna ma asa ayakuna bawidhaka yawma oba ina gwoyagala mwagale ngolekamu
bujja kukyenkya nga ate mulabe wasooka ate nowoba okyawa kyawangero oleka bujja kukyenkya gwayisa omulabe wennyennyennyo nga ate mukwano gwo kati n'omukyalo bw'aba aleese ebigwo ate kakkana bujja kukyenkya ate yadde naye tabuka nayo n'otabuka gukyenkya nadda ate bibeera bizibu nnyo. Omulabe buyonjo wa Bunyoro TV, the pride of Banyakitala, pride of Banyakitala, the pride of Banyakitala. Sanyu ya Banyakitala, okwegala kwa Banyakitala, okutegera kwa Banyakitala. Tuli wano fwe tubabulirira, fwe tubasomesa, fwe tubayigiriza, nenga tubajukiza mu program ene ya daawa. Tubasomesa ebyo bigendo bayamba okuyita mu nsi mirembe. Otukewa Allah tabaraka wa taala nga akusimye akwanirize. Unakulwa Mande tuna Sheikh Kisule Musa ne Sheikh Abubakar Munyuvu. Tutunde ensonga 5 nga Saidina Ali ziyawandika ko baze yatuwa bulimi zaako nga zirimu ebizibu eby'amaanyi mu nsi muno. Nga bulizo kugwako wetaka kola ki? Ese mtu stadde 0783 0648 ejola ba ku screen yo jobo okubako tukukwate ne baseeka wano aba esimu zaabwe 0752 ngero nyishike bajuli 0752 0752 52 5 52 atano mu 2 43 nyasatu 95 kyenda mu 5 ate yaseeka Munyuvu 0758 mukaaga 2 8 mwende ezo simu temuzikubako wabula bono oyagala sheeka je ng'otuse mu mbeere walina sente zakugwako obulwadde bwalukonvuba buganye oyagala kwetta mukwano gwange owulira abalabe bakwetoolodde mashariki ne magharibi evanjuba ne bugwanjuba wansi ne waggulu ku mulimu negyoyitira bakugambe nti bayite waakiri mutuule nabo bakulage butya bwolina okuyita mu nsi eno so sikwetta sikwewa butuoveewo bonetta ne muntanda kutunuzaaya za Abdakabuli zisembayo babankubira mu kabuli nga biwedde ebisookerwako nedda waliyo ebirala tubimanyi na bino koyo omuluki omuntu agenda kuzuukira bagamba bamukuteeka hadha al-awwal min manazil ate wa akhir manzil ebyo byebisookerwako byokukuba jinja omanya ku mutwe nokka wansi nga bwokomawo n'emisota kiri ebiwuka ebyo by'omukambwe by'obusagwa byagenda okulaba ebiti agambye ya Rabbi nzizaayo wansi kubanga ate wano sisobolawo eri abadde mu kubonaabona nengalanga ekitono ng'ate kino ekizze nga kikambwaga ya Rabbi nzizaayo omulala bulungi okwetta okujemera Allah notasaala kubanga oli wavuwadde ebyo tusuubira abantu okwetuusaako ensonyi okuggwamu okujeema n'ojemera Katonda kubanga tokyalina ssente kubanga obulwadde bukwesibyeko si solution onojemera Allah era gyotuuka ekiseera ofe ate ogende gyali ebonyomyakabuli hadha awwalu ki mpulira mukisoma nnyo nga sikitegeera muba mukomereza mufu bagamba ennyumba mu bifo ebitandikibwako adhaabu kyekino ekisookerwako oba ebitandikibwako birungi oba ebirungi kyekino ebitandikira bifuna wa akhir manzil ate ennyumba esembyeyo mu nnyumba ze ez'eduniya ebisigade zasobweddo 0783 kuba ku simu twogereko naawe omulabe omulungi wa Bunyoro TV. Tewerabira nti tuli ku kyebayita YouTube ne Facebook kwetiri live program eno abagiraba baje ba live ngabo mugiraba wano ku screen ya Star Times abali ekisowaani kiriko dish 5 mu channel otulaba twakutumirako mikwano gyaffe abali ekagadi abali Hoima abali Fort Poto abali Rwimi abali Ruharo abali gutolina bifo byomanyi Kasese Mbalala yugira abantu bakuwulire Kasese Mbalala Kyenjoji
Busoga wano wonna busoga ujebaliwa na busoga bangi bali igangaawo baswahaba baffe bayitirivu nnyo mukama wano enyini Allah bali ku nsalo ebusiya bali Southern Sudan nasanga uliute nasanga ndabira nyo mulangira waliwo abali ku mwalo gwawo guno ekiyindi waliwo abali ku mwalo gwe Kasensero waliwo abali ku nyanja ebusi ejindi dolwe bannafe abegomba bonna abegomba mubane tubagaliza binjiberere waliwo eno gye batera okutwala ekyankwanzi abantu baffe batukubira amasimu emubende abemubende muli mutya Masaka bonna batuuliza wallahi TV eno ngazi programu ene tandika saa 9 paka 10 kwokubira twalaba kuddamu mpolampola ebizibu ebitaano bitwogeddeko nga byamaanyi mu nsi eno nga Saidinali yabiwandikako ekisooka ogambye nti kiki Sheikh okufiirwa mukwano gwayinza okubeera mukyalawo oba maamawo oba mwamiwo wataba mukyala aba mwami oyo nga n'omufulwe leka kwesansabaga leka kwesiba bimyu leka kwesunaasuna leka kwekuba bigwo oba munnaku naye nga mukwano gwo naye bakuganye baseeka bakugambe osaasirwa Allah naye akusaasira naye ate naffe tukusaasire siwe kiri era buli muntu atuuka mu mbeera eyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekyo kigambo bulwovuluyanga embeera ekutuusa kyoba osinga okuyitiriza ennyo okukola ki okwogera kuba endagiro y'omwekyo Allahu subhanahu wa ta'ala tugambye nti bwataba mwami oba mukyala abaani muzaddewo siwe ogambe Sheikh taatawo oba maamawo nga bagenze bakwano baabo maama ne taatawo bantu nga twagala ba maama ne ba taata naye agenda n'afa leka era kudda mu biri bye tugambye oli leka kuwoza andekeewa andekedde ani nsigadde bwomu babeerawo dda nolwekyo bakugambye omwana baana nga tubaagala Sheikh kaana kagira mu bulumi oluusi kalidde ne ssente kati nga buno ogenda mu ddwaliro ne bakasala mitwala $3,000,000 kusala busazi mukazi mujjamu mwana naye nga zaalidde wali nga mulwadde tebazibala ate bwakulya mu kicupa bulinaku sente zaalwo bulinaku sente zaalwo kati omukwano ogwo gwofunye ku mwana oyo laba Mungu bwamutwala bakugambye gwofiirwa omwana wo leka kwesansabaga leka kwecwacwana leka kunoonya ntalo zotajja kuwangula kola ki owokutaano tugambye omuntu abadde akuwaka sente sajja tubayita bakyali bange bakyapiri abagagga baffe olwokola nga omugagga ogundi Abubakari twagaliza bagamba muzigagga wagenzi kati katulabe Sallallahu alaihi Mungu yamusaasira kuba Abubakari be ye yabalekawo nabo ne banyiga ne bawulya ekizibu nga mukwano gwabwe agenze sahaba mu yalimba swapa bannabbi baali bangi naye yali asinga omuwagira mu byensimbi Allah yamujula bwati nabbi yagamba zibunga binguddeko nakyo naye guno musuba nga muki munene nnyo bw'oli ate nga ne Hadija yalikole Hadija ate naye nakola ki aye Allah naye amujjawo ate abantu ababiri baali b'amaanyi nnyo mu by'okuwaayo eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati okufiibwa kw'omugagga omugagga nga agenze ku kyalo gye bali abagagga nga bwagabata kiki kino tugambye omugagga yalina ssente nezimuggwako wasigadde faamu eryawo ente ziweddemu ate nayo ngaeri mu banka eri mu banka nga olaba ekipaani kyettaka lino n'ebiriko banka property ate kale kyekalekaleko nasobola okuyita ku William okuyita ku kizimbe ekyo ekyali tokyayingira namu batutwala dda ne bakuwaako omuzigo nteekamu ebintu tobirina wallahi tolina TV zola kutundiramu oye Mungu kaka omugagga yalina ssente mumusaasire ate naye yesaasire agumikirize talya buuka omuntu nga alina abalabe bangi bamwekobedde
obulabe bujja emirundi mingi balabe ewaka balabe makubo balabe talina wakulaga wonna mukyala we mulabe we omwana we mulabe we nyina mulabe we ne taata we mulabe we kakati ndagewa nkyagala kikunsi kali mukaweddewo lwabulabe eri mungu omungu obanga omutegeera yaba kwagala ekintu udde gyali okumusaba nabegedde ku Mungu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba Mungu yagaliza omuddu we ebirungi talaahu amugezesa faman radiya bw'osiima Mungu kyageredde kyonna nga kibi oba oyise ekigere kya Mungu kale ate okunzika era tugenda kunzika Mungu kuwangaliza mu bulwadde nga buli kalwadde konna ku nsi gokalina gowa presa gowa sukaali gowa haniya zino nkindo wali ku ndiri abaana batuuka okukyusa ne batuuka okutegula ekisenge kyo nogala bannange ekyo kino kiki nsonga nene sahaba nabi wa Mungu asobola okuwangaliza mubalabyeko ku byalo ewammwe nze nyina mwanyinaze emyaka 17 bwomukwata bwoti n'omutereeza bwajja naddawo n'omusika n'oterera bakamukebera juzi ne bagamba nti yalwala ekitundu ky'obwongo naye nga tumujjana emyaka emeka bamusika n'atera bwati omukono addawo bwati bamuyita Rehema n'abaana be baganda beffe maama we naye mulwadde kakati nologa nti yaddewa naye embeera gye tugamba nti esobokera ddala okutuuka kuba ate togamba nti tatuukangako yatuuka dda mu baatulusooka nga nabyani twagala kumaliriza omukazi oba omwami ow'omumwa ano omukazi oba kale ayinza obutakuba naye omwami ayinza okuba nomumwanga n'akagga akalina tusiibule tusiibule Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo byonna bimuwulidde bigambo biteekateeka bulamu bwaffe tumanya nti ebizibu by'ensi mwebiri edduna ejjuddemu galama naye mu galama zaayo okusaba Allah abeere nga tuze rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka anta at-tawwabur rahim Allah ya ghaffaru ighfir lana dhunubana billahu wa daqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu birrahmatika ya arhamar rahimin shekana wisibulo sheka munyuvu batu basubudene dua nange mbagaliza ebirungi mwenna batulaba Mungu buli omu amugulira emiyango gy'aliziki Mungu buli omu amusaasire atuweeyo obulamu obulungi atukingirize endwadde ezituluma ate tubeere nga tuddamu okusiikana olunaku oluddako